ekikonde kinyose okukakana nga Bigwerede ku poliisi ono takubye wabula asotta busosi nkimanyi ogenda kumbuuza bakubyani ani akubyani lwaki beekubye bamukubidde ki akoze ki ani amukubye iye byonna tugenda kubanga tubimanya mu video yaffe eno wabula nga nze akoze kweno ensonga amanya yenze Sheila Adita eno ye YouTube channel yaffe beera ngo subscribinga chance okyayina nene ekigambo subscribe wekiri akade weekali tokeerabira buli video enetuula kuno ogenda kubanga ekukwatako direct ogenda kubanga ogituukako bulungi nnyo kyenkusaba beera nga okomentinga wansi awo tumanye biki byolowooza ku katambi ke tuba tutaddeyo likinga atela osharinge mumwe mwenna abanneekuumiddeko imbagala nnyo mwebale kwekuuma mwebale kunneekuumirako mwebale kunjagala baddiya nange mukimanye nti mbagala nnyo akaseera akajja nja kuba ntumira omu ku omu anti kati tukyalina be tukyalinzeeko tusooke tuwere olupapula luwere tubeere nga tusoma omu ku omu ekikonde kinyoose kinyookeddewa mu maka aga mukulu Cephco ekikonde kivuze kivugiddewa ewa Cephco obufumbo busasise obwani obwa Cephco ne mwana muwala Joey ate nga ye nakankaka yazzeemu dda ebintu bye ebyokubanga asindika obutambi bw'ekiseegu ku luno asindikidde mwami mulala okatambi katandise okubanga kasaasaana ebyo nabyo tujja byogerako wabula nga ate katudde ku nsonga ya Cephco ne Joey mwebigenda maaso mubiraba abaana bano babadde Dubai beyagaliridde Dubai bakoze amawulire e Dubai bavumya abantu nga bali Dubai bakenesa abantu nga bali Dubai ne batulaga nti bo bakikuba ne batulaga nti nno naavu eri waggulu anti Naalongo nga bamusitudde ne bamutwala Dubai Naalongo agenze Dubai kulya ku bulamu Naalongo agenze Dubai kulaba ku bannayuganda banne kulaba ku bakadama ne basekadama kulaba ku batiktok banne kwegamba bakoledde ddala amawulire era babadde nga ku front page ng'oyinza okugamba bano ba celebrity abakabi nga olaba bakamiliyoni nga olaba ba Bobi Wine nga olaba bamisa Kisemakula ng'oyinza okugamba neeno kapo munnange yeesinga naye bbe ekyabafuula baserebu butambi bwa kiseegu ekyabafuula baserebu basajja ekyabafuula baserebu kubeera mu nsonga zitalina makulu yensonga lwaki baserebu okubeera serebu muganda wange si kintu kizibu kintu kyangu nnyo osobola okubeera serebu wabula nga ate n'okugwa kintu kyangu nnyo olunaku olwaleero ekikonde kivuze kyatandise nno jjo anti Naalongo yabbye Naalongo yabbye ssente za bbaawe ssente eziwerera ddala miliyoni 2.5 wanene okwotadde okubanga ssente zisaanyizaawo obufumbo ne bayomba ne beerangira ebyeno n'ebyeri omwami n'ateekako n'okuteekako nze ekyakuntamya oli mukyala mulungi naye ekyakuntamya bubbi oli mukazi mubbi tewali musajja ayagala mukazi mubbi kobeere mulungi otya nga bakuyiwako amata n'ebaganywa munnange omukyala omubbi tabeereka naye lwaki oli mubbi kikyesitakuwa buli kimu ewange weekiri ewaka emmere olya engoye nkugulira ebizigo mbikugulira nkutwala ne bakusibisa enviiri nenkukolera buli kimu birthday njikola engoye nzigulira nkutwala awutu emmotoka nkuvuga mu ki ekirala ky'oyagala lwaki oli mubbi sente zonzibako ozikozesa ki ogwo omuze bwona weekuumira n'obeera nagwo munnange tolina gy'ogenda kubeera teri musajja ayagala mukazi mubbi ebyo nno ebigambo bivudde mu Cephco manager Cephco bivudde mu boosi Cephco naggaga Cephco mutabani wa Jenu Cephco ebigambo ebyo gwe bivuddemu ng'ala aliko omukazi okulekeraawo obubbi bannange nze nno kino ngenda kyogerako bwe nti nga nze we mumanyi nabagamba amu Eva positive ewali ensobi nze Eva nteekawoko ku mazima agayina okulabibwa ate nammwe kyenjagala eyo muleme kujajinga wabula tulako wekka olowoozeeko ebintu ebimu nsiiba ngamba nnyo abaana abawala era Joey namugamba nti munnange okyali mwana muto oyina ebiseera byebyo mu maaso relationship gy'olimu essaawa zino si ye relationship entuufu ng'omuwala onoowangerala mu relationship so okolabe relationship yo okuva we yatandikira we mwatandika okwefuna ne mutandika okwekwana ne mutandika okwebaka mwembi ne musheyalingako ebintu ebimu goberera empisa ezibaddewo olabe nti empisa ezo zinakusobozesa obeera n'omwami tetuganye omwami ayina saidi ye entuufu naye according to the way I see things Cephco si musajja muntu wakufumbirwa si musajja muntu
mwangu wakubeera naye si musajja mwangu kutegeera akyukakyuka oba kaabuvubuka yamusumbuwa oba okufunako ku busente nga mwana muto kyekimusumbuwa. Omanyi muffe Abafirika omwana wabeerako n'emmotoka ng'alina ka apartment akalabika obulungi ataddemu entebe ennungi alina TV flat screen alina ekitanda ekirabika obulungi ye munnanga aba amanyi akikuba era mweyo saaga bakoleramu ebintu bingi nnyo ebyenjawulo omuli obwenzi omuli okutulugunya abawala be babeera nabo okubeera n'okweraga okw'ekika ekyawaggulu okuba nga buli kimu tebakyefiirayo. Kakati ebigenda mu maaso mu bulamu bwa Joey nze ndabira ddala it's wastage of time. Omwana akyali muto ebiseera bye by'omu maaso bigenda bateekeko olubuto gye bujja tujja wulira siriimu gye bujja tujja wulira kuzaala n'ebintu ebirala bingi bikyagenda mu maaso. Bw'abanga Cephco akyasobola okucrazinga omukono n'akuba omuntu n'akuba omuwala ffe gwe tuyita girlfriend we munnange ekintu ekyo kikyamu. Violence kyekintu ky'oba togumiranga gwe omuwala ali eyo oba omusajja ali eyo togumiranga violence togumiranga domestic violence kintu kibi nnyo kisobola okuviiramu okufa kisobola okuvaamu into homicide osobola okufa osobola ofiirwa obulamu osobola okubeera n'olubale ebintu ebyo bikyamu wabula ng'ate omuwala woba wabbye sente bannange kintu kibi nnyo nga tonnatwala kintu kya muntu yadde ng'omumanyidde nti wo tuula wansi ask mugambe munaye bebi njagala ku sente mba ku sente z'okubeera nazo sente ez'okwekumisa ffe tuli baana bawala we always need money on our side nti olw'ensonga tuba n'obuntu obugwiragwira waabwe bw'oba weetaaga ng'ate teweetaaga kubusaba nga olumu bukuswaza okusaba ng'olina kutula napatanawo n'oba ng'omuwa ate nze I don't believe in things eby'abakazi okusaba sente. Abasajja kikkakatako okuwa omukazi sente ne waba takusabye at least webbirira ogende mu waleti yesuulamu $5,000 nga gwe atamanyi buli w'obeera naye suulamuko otusente omukyalo ono omuleetere okulowooza nti nno gw'ofaayo omukyalo oyo omumalirize nti nno gw'oli mukyala olina kuweebwa tolina kusaba tolina kukaabira sente naye mwe sente muzikweka kyokka wootuuka okwebaka n'omukazi n'oweebaka naye n'omukozesa ng'akozesa mukazi wo yennyini ebintu ebyo bikyamu. So for this nze byonna byonna mbiraba both sides bayina obuzibu. Abantu banene beetaaga okuba nga bakansolingibwa mu mangu ddala. Amanya yenze Shila Adita tuleke tumanye kikyolowooza katambi kaneeno commentinga wansi otuwe endowooza yo ate era embagala nnyo.